kuloka bajja omugeye Sebunya oleko SB4 MEDIA tugusa ensonga yano jo sinzi dokuberanga outraba ate tukwaniriza nate obona ku lulungi akasana kase akasana wekaka wekatinga nona ku lulungi bwe ruti tukononyezaayo omuntu ono gwe tulese ona ku lwalero yanjagaza nnyo kuyimba dhone kugaana nengenda ka producer mitabawa ngaakyali bayita kabumbi nengenda ku recording olimba lwa gospel nagenda ku recording olimba lwa gospel nemvayo bwentyo nga ngamba damu nemugamba bawa kankomewo nemulekera emitwalo gyange 8 tulwanye n'entongo naye waliwo omuntu akuyimbira obuyimba ne weebuuza omusajja ono akyaliyo omusajja ono yalagawa munnange naabeerayo olumu abeera akwasaganya ebintu ebyenjawulo ng'okuyimba twasigala kumwebuuzaako leero nkuletedde Benard Munyigwa tubuuzeko tata nange nsanyuse nnyo okubeerako ku SB4 MEDIA bannange namwe n'abalabi ba SB4 MEDIA nsanyuse nnyo okubaako nammwe olunaku olwaleero mbuzeebuzeemuko naye nga gyendi obulamu bwobuli butya obulamu tubukwataganya nsonga za covid zokkazi zitawaanya naye nga bwandibadde butambula bulungi twakoma okweraba ndowooza tuli mu 2 2018 kusiteeraawo nga tuyiriba njijukiza mbozi naye ze badde nkunoonyaako nange mbadde nkunoonya nezemu okukola myezi ndowooza nga 2 ku BBS Telefina era nasanyuka nnyo by the way TV eyo erina ekintu kyekola nti enoonya omuyimbi waliwo abayimbi kati nga kategore yammwe nti bo twegomba oba kyalibadde kisaana nga buli mwaka otegekayo show nga ya muntu nga ggwe tewako Afrikana netusasula mitwalo 10 oba mitwalo 5 nga tuzze kulaba ekintu ekyo kyandibadde kirungi nnyo naye Uganda music wa Uganda ebbanga linaye tumaze mu music obeerawo as an individual n'olwana as an individual newabula wadde okwegattako n'okuliwo ogamba nti kubakuumira awamu nti bafane ku nsonga ezibakwatako oli bwaba n'obuzibu basobola omulaba okulwanirira ekitiibwa ekyo omuntu kyaba ataddewo oyita mu bizibu bingi nnyo okuteekawo legacy naye ate Uganda tegiwa respect ewalala omuyimbi akuba oluyimba lumu ne lukola hit nataddamu kulaba ku nnaku obulamu bwe bwonna ne wano kisoboka omusanga kasasiro naye nga yali muyimbi w'amaanyi examples abayimbi abaddewo boolabye bonna abayimbi abanene abafudde Jimmy Katumba ndowooza ataali bubi nnyo yali eri wamala naye abayimbi bonna abagenzi bafa wayita akabanga katono ne baba yali munene atya nga olaba ssente yaziina era ogenda okulaba wayita ebbanga ttono nga abaana be balina ebizibu bw'aba yetafiiridde mu bizibu ng'aleseewo obusente obutonotono era buggwawo naye ng'abasinga bafiira mu bizibu n'ebirala ebigambo ebiriŋŋanga ng'ebyo bye tugenda okuba mu tuto kyonna kubayo tutunuulireko nga tunyumyako ne muganda waffe kitaffe mu music ate nga bulijjo gy'ali eyo omukulu Benard Munyigwa tukatutweyambira mu lulimi lwa music kambe nawe nasalawo mu mutima kansuubire nawe mu mutima gwo wasimanze nga tolyekyusa ebizibu nga bintuuse nga gwe essuubi lyokka lyennina mukwano oh mama ndikuwera kimukwano tujje wala nnyo buli wezijjukira ennyimba ezo zijjukira omukulu gwe bayita Robert Kigula wali omuwuliddeko omusajja oyo nno mukulu wange Robert Kigula mukulu wange omusajja oyo yampeerera era nava mu mikono gye okuyingira bino ebintu Robert Kigula ali bayitawo batya Bojuuko kati era Bojuuko wajjayokko waliyo naye nga muyo musajja ajja yatugwira TV ne ka DVD nga ye musajja ajja na CD ku weekend nagambye ya Benard Munyigwa nga gye mulina okuzannya weekend namba yali fan wa cards band nnyo
nnyo yali faani nnyo wa Cards Band. Kigula yenga mumanya nti ajja era ng'emmeeza yeebaawo. Omukulu Robert nkussaamu ekitiibwa yasinga okunjagaza ng'ajja n'akuyita n'agamba Ssebunya jangu n'agamba omukulu gwe bayita Kaawa omumanyi kati ng'omusajja wa music kakutande n'otuleko mu mmotoka ye yalinanga ne Sun Patrol nga yabeera nga mulimu ennyimba za Kaawa walimu lwe batanka bamalayika bamalayika banagomunjukawa we kati ng'aluza nnyo okuva ebujuuko nemugende nalumunye nemuddayo ebujuuko nga lwazannya oyo yali yatamira music bannange ate era yamutamiira kubanga n'ebujuuko nagendayo ngera yateekawo ekifo ekisanyukirwamu Garden Pub ekyo nno yakikola ku lwange kati ng'olwo tutandikiddeko naye tujja kudda kati ng'olwo waliwo ebbaala yali ya Mukiibi nga twagituuma Kavuyo nga nali nsomera bujuuko nga mbeera wa Kigula kati nga nze avudde e Kampala nga nze manyi ku kompyuta kati nga Mukiibi ne mmwe kirowooza agule ku kompyuta muzanyirenga music ku kompyuta n'agigula ntandikako okuzanya music mu bbaala ya Mukiibi Kigula ng'awulira ayagala nsome nga nfaako nnyo n'aŋŋamba no nemuka naye njagala nnyo okuzanya music n'agamba n'agula ebujuuko awo n'ateekawo ebbaala infaki yali nnyumba n'agimenya n'ateekawo ebbaala n'agula ebyuma n'aleeta omuvubuka n'abiwayalinga n'ampeeza ŋŋamba bibi ebyuma byo eno bbaala zanyanga nagalanga nnyo music okuzannya n'ankolera ka DJ's box n'aŋŋamba zanyanga music obudde bw'okusoma bwe bwakusoma ovanga ku ssomero music kompyuta yiiyo ne music naye mukama abantu bwe batyo abawangaaze naye nga big bro Robert Kigula Antiesta wamu ne baganda baffe n'abaana bange bano naba Emma Liz Elijah mwenna abako ku SB4 MEDIA nga Stefani wange nambe era yaŋŋamba mukulu tumunoonye okay Benard tutandikire mu Cards yona wotandikira tutandikire ku bulamu bwo bakuzaalawo zibanzaala Gomba by the way nze ne Mayinja twawula byalo ti Mayinja w'Empenja nze ndi Kakomo bya kinaanye Mpenja era nze nasomako ne basista ba Mayinja waliwo kubalinga bayita Nakuya ne Maliza nasomako nabo kati Mayinja ate mumanyira Kampala nga simanyi nti bamuzaale nti weeyo ogenda okunnyonnyola nga ate bamuzaale kati banzaala Gomba Kakomo Gomba kiri wakati wa Kiriri n'Empenja omwami gwe bayita Luwalira George Kibuka Luwalira naye ate mama wange taliiyo eyo mama wange ali Kawempe Katooke tebaali married legally nze mwana omukulu mu bantu abo ababiri banzaala bwe banfuna ne baseparatinga mama yakyaliyo mama gyali ne muzeyi gyali taata tugende tutulabeko ku maama kuba akayimba kasoose okutuyimbiramu mama ndikuwera ki by the way akayimba ako kalaba buli kigambo kye nayimba life experience obulamu bwenze nali mwana muto biseera by'entalo eza Museveni ezo kyezatandikira eyo naye olutalo okunyinyitira lwatusanga Wakiso naye obulamu bwe twayitamu nze nga nali muto nga mama nkwata ku mukono bwati nadduka naffe naye nga obulamu bw'omwana ateeyinza ng'oyita mu lutalo buzibu nnyo yalina okutegeerera ate takutte gwe wekka akutoba ne katooko ate alina ne byeyeetisse kakati ate jjukira temulina kuleekaana abasajja baali nga bazibu nnyo nga bwe muleekaana bwe babawulira ate tabbu either omukazi basobola omukwata oba okubatta bussi mwenna kuba ffe baatuyisanga ku mirambo abantu abafudde nga ng'ogiraba n'omulaba oyo nti bamubye amasasi afudde one time twali ne bamuzeeyi
na otulina step daddy wange nebatuuza ne babatuuza twali ekona wakiso waliwo ekitundu kibayita kona kati waliwo ennyumba nga yamwawule mutwali batuddukiza kati ne babatuuza nga baagala kutwala maama sentema omusajja yagala kumujja ku musajja gwalina amutwale yamufuule mukyala we nga musirikale ne batuuzaawo ng'akutte bbaawe ku mukono bw'ati amukutte bw'ati amunywezezza naye benywezezzayo bati fe obwana tuli wali ebbali tulaba abasajja ne bakuba amasasi we bali wennyini nga tulaba waliwo ebintu bye siyeerabira yamutwala teyamutwala bakuba amasasi awo wennyini ne bamala ne batambula ne bagenda nga tukaaba amaziga amangi ennyo abaana waliwo obulamu obwo bwe nakula nintunulira mama wange ng'akyabonaabona naffe ate era ebiseera ebyo nemutunulira bwe nti nendowooza ku byenyimbako ng'olwo ntandise okuyimba ebya sirias nendowooza ku maama wange nemuyimbako oluyimba kubanga ebintu ebyo n'omwana omuto aba arekoldinga bingi nnyo biba bikyakomawo era byakomawo ebitonotono bye nasobola okujjukira olwo paati wejje wayimba mu kazina ke yabangamu kati abasajja abo balaba nga time ejja ne muwulira amasasi ne bajja ne bayiika mu kitundu ekiro nga mulina kuddukira ku ttale kati ebiseera ebibeera ebyokudduka tebibeeramu nti weetegese nti ngenda kukwata ensawo eno ya bulangiti eno yaki ziruke nabyo bwakutte ku mukono bwabakutte ku mikono bwe mudduka ye nekyayambadde kati teberezanga empewo efuwa obwana ku ttale eyo akaziina kabaamu kenyini ye gomesi gyabaamu gyesumulula n'abika ku baana be bwati n'abawa ebbugumu oba yetafunye ebbugumu kyova mama alina okuweebwa ekitiibwa nembiyimbamu oluyimba era wenamuyita nga tugenda mu cards band nga maze okufulumya oluyimba olwo natulika nenkaaba nga ndi ku stage gamba Katonda abaawo naye maama oyo naye muntu mukulu kati waliwo nno ffe abatakwera ku bamaama nga ffe tutenda mukwano gwa jjajja nawe gye tuli ate mulimu abatenda taata nga taata tona kyomwogerako naye percentage eyo giraba ntono nnyo ntono nnyo ate yajjajja nnyingi eyajjajja nnyingi kubanga abazadde bangi nnyo abakivaako ompadde ka idea akatuufu abazadde bangi nnyo abakivaako nga kyayina ebyokukola oluusi azadde muto ng'omwana ayina mulekera maama we n'agenda n'ayiya obulamu bwana abuyimirizaawo okay tulina omukulu Benard Munyigwa bali Munyigwa nickname oba erinnya actually mulisobya liri Benard Munyigwa si Munyigwa ako nako mpadde kapya ffe bwe tumanyi Munyigwa dyobuzairanwa eryo eririnnya lye bantu okay ova otya eggomba okuyingira Kampala eggomba by the way saabaayo nnyo nze eggomba nagendayo nga ndi mu primaries ngava mu primary 5 ngenda mu primary 6 nentuulirayo P7 Mpeja primary school kati bwe namala era engeri gye nali nti saakuliramu nnyo okubeera mukyalo eyo nali namanyira nnyo n'okubeera wali maama wange kuba ebiseera ebisinga nkuze nga ndi naye nga mpulira saagala kuddayo era saddayo mu kyalo kasita natula P7 nenzija nenfuna ekifo Mengo senior school kasita nawummula bwe nti nagamba nza njagala genda kuwummulira wa maama nodde wa maama nenzire wa maama tawadda mpenja nze asadda empenja naddayo katono era nga nze njagala nnyo okusigala okugenda ewa maama wange kati ate era ffe twakuzibwa okuva mu buto ebiseera natandika okutegeera maama waffe ng'atwala nnyo mubayimbi mizannyo kuba naye yalimu akasaayi yalinga ne ba Peterson Mutebi nga omanya abawala baalinga badansa mu gurupu ya Peterson Mutebi yali tonnaba nga tonnalowoozebwa nako olaba naawe bakunyumiza bunyumiza tolaba
kakati nakuliramu akantu ako nga naye ayagala nnyo music ebintu ebikusanyuka ebyo kati nekitukwata ng'abaana. Olw'okuyingira otya okuyimba ate saata nali nkirina ekyokuyimba nga ngegenya naye ate saatandikira mu kuyimba nasookera mu bakayimbira Dramators era maama yansabirayo nga bayina waliwo olugando oluli awo lutonotono ne Senkubuge kati waliwo sengaawe be bamu ku baakoze abasenkubuge awo kati bwantwala ne yennyonnyolako namugamba ono mutabani wange neyennyonnyola bwe yennyonnyolako Senkubuge n'aŋŋamba kale ajja kujja bwe ŋŋenda ne bantuuza mu interview omwami Kibuuka abo naye sooka nesiitamu naye oluvannyuma bwe naddayo nga ŋŋenda nasimba akaggo amala ne banzikiriza naye nga kyekitono ekyo kyalimu ekitone kyalimu ate kyetaagisa kubeera riyo annakyo mu kigenyaagenya walimu kigenyaagenya nalimu nnyo kigenyaagenya nze nasooka okuzannya sergeant si sergeant oli naye yali ani eyali ku side yoli yali omukamanda nze nasooka okuzannya paati eyo kano Munyigwa nali niyita kano Munyigwa bayinyumizanga onyumiza jajja waffe naye sinnazaali naye nga nalimu nnyo ate mwe nasooka okuzannya paati ennene mu kigenyaage naye sinnazaali ate era gwe muzannyo gwe nakomako bwe gwafulumira naye sinnazaalibwa bakunyumiza naye oli mwana muto nnyo naawe egyo emyaka ogimanyi kyenda nga mu ebiri esatu awo okay kakati oluyingidde bakayimbira malayo emyaka emeka era ovaayo otya bakayimbira namalayo emyaka ndozanga ebiri esatu naye nze laavu yange esinga yali mu music kati bwe mbaayo netuzanyazanyayo emizannyawo naye nali nsoma enda okulaba nga nze ndowooza ekyange kiri wali nga tekijja okisika tekijja kyaliwo nga nzanya era nali nstarinze by the way that time naye nga nze nsinga kwagala kiri era nayizaayo obuyimba nembu recording lwakuba saabu promoting nembu recording n'abasajja ba Tony Sengo yali akyaliwo tibu recording mala okubu recording tufuna omwami awo waliwo omwami bamuyita Haji Sembatya olwo tulabidde kuba Umaru Katumba abo bazze bakoze ebintu bembasozi Moses Pachaji abo bakoze ebintu gamba bano ate nga nze era ogenda mu bakayimbira nasooka kugenda nga ndi ka kid nensaba mu ba Ebonies nebatampa tebakyanzijukira naye nga nasaba natuukira na ku mwami boss oyo nemuga njagala kuyingira kati Ebonies naye saayitamu nenkivaako kati noonya bakayimbira nnyingira olwo bwe ndaba ba Umaru Katumba bakoze ebintu awo ngamba naffe tusobola kikola batuzigirirayo omwami yali businessman mu town awo kati omwami oyo agamba tugenda tumusinkana tumugamba tuyinayo obuyimba bwaffe ye yali ayagala bakupromotinga tutandika obuyimba tumutwalira obuyimba abuuliriza agamba yibajje bandi awo twakamufuna bwe tuti n'agamba nange mbaddeyo n'omuyimbi wange omuyimbi oyo ngaani Ronald Mayinji olwo mwegwako bannagomba twegwako bannagomba kati bwe tutuuka bwe tyagamba twakakola ndowooza wiiki ng'emu n'agamba balina omwami gwe balinga naye bamuyita Kalevu n'agamba naffe tulinayo omuyimbi waffe nga Kalevu amuleeta Mayinja kati bali babeera ndowooza kumpi ne Ajo nga balina ennyumba zaali zinyandika nga tutandika na bamayinja abo olwo Mayinja yali recordinga yoko ku nnyimba bayita nabakumala yali
nabulirako yali ayinayo oluyimba lwe yarecordinga ne bagombi abo kati bwajja yajja n'oluyimba sinzooba njagala nnyo sio njagala nnyo erinnya lya sinzooba okusoma kuwedde lwe yasuukira abantu basooka okumanya tuyitaayitamu awo era ndi omu kuba directinga ku luyimba olwo kuba bwe twatuula bwetti esooka tuluyitamu lyasozi bwetti tugenda mu studio tulirecordinga wa Tony tutandika okuperforminga olonga gwolina luyimba ki manyi yalina sinzooba nzinga nina ennyimba ekiri ewaffe nalina album nga nnamba naye by the way ate bwe natandika serious music ate ennyimba ezo zonna nenziyiwa kikizaita zinyuma nze ng'omuntu nezuulamu obuto nti mwezo nali ndoza sinnakula bulungi mu kintu nentandikira ku bintu ebirala naye nga gyeziri mu bitabo akaseera ako wewayimbira oluyimba lwa Kambe Naawe abayimbi baali bangi nnyo abajja olala lwa Chance Martin Ngume ate Chance no yali yayitawo dda Chance yali yayimba dda kubanga Chance akola ennyimba ezamutunda 1997 awo abachakala mu kyakale 97 awo Chance ayitawo kuba Chance yayitawo nga ne Eagles tenaba kubeera y'amaanyi kati Chance bwayitawo fini tusigala nze nkola Kambe Naawe mu 2 before no kola Kambe Naawe oyingira ota mu cards yo jetia cards band mbandi ku Pride tuliyo ne ba Chance abo wali bayina Pride band senkuga yeye akoze Pride band katugenda engeri gye nalimbaddeko mbakayimbira senkuga atugamba tandise ekintu mujje muyimbe nga tutandika kuyimba kati tuli awo ku Pride tuyimbye awo bitambula tebitambula tuli mu Africa naawo nga naina waliwo nfuuka bwe twabanga nabo bano ba keyboardist nsereko Umaru baali abavubuka bwe twalinga nabo olwo waliwo omuvubuka eyakolanga ne bagundi ne ba binyandira bino kulya bino yakolanga ne ba Emitozi era yali technician waabwe bamuyita Azizi so yagenda dda bweru kati bali ntono wafazi yona Azizi yagenda Netherlands kati nga ye sound engineer mu Cards band kati bansereko bampita ode Cards yaliwo Cards band ode yo yaliwo Cards band ejja mu 99 awo 99 awo etandika kati nze bampita nga yatandika ngenda nsanga ibe nali mmanyi banteeka ku program banteeka ku probation tandika kuyimba nabo nga bansiima nga nyimba wafulumiza Kambe Naawe awo tukola album eyasooka nateekako oluyimba lwayita oba mugambe naye ate kyentya nga sibyaliko yenkole ntya kubanga mpulira nze mpeddemu kati oluti lwakola nnyo kyamaanyi era omanyi Cards band yalina system nga bwe mukola ennyimba balondamu lwe bateeka kuki olutunda album endala ne zigoberera bugoberezi kati kwolwo kalulu luyimba ki olwakaawa ezakaawa ze zaakulembera era bw'obanga mwami Kigula ayina album eyo ya Cards band yasooka oba mugambe kwali kimanyiro kwali kakati tu recordinga album eyo yasooka bakulembeza kaawa buli keria lukola hit Cards band tunda tutandika tubeera mu Kampala wano nga ffe tusinga okutuuza abo ekyo kituufu Cards kali tuvaawo album ey'okubiri nkola Kambe Naawe Kankunda akola akalulu bakulembeza akalulu era ke baatuma album
kambe naawe nze simanyi na kumanya kambe naawe nti luyimba lunene until ebiseera by'ekigunda ekyasimba nakivubo kati tukola oluyimba engeri gye bataalukulembeza lwolwesindika lukka lwepushinga lukka wansi ku radio balukuba nze simanyi nti balukuba nze natandika okugenda mu bantu nga tebamanyi nti nze nnyimba kambe naawe lwaki wali weekweka nnyo omuzete gukuggwangamu sikwekweka Cats Band yalina system nga bwe muyimba muyimbira mu kifo kimu osobola okubeera ku stage okuva show etandise paka lweggwa nga bw'oba toyimba toliidinga luyimba obaakinga omuntu omu nga mukola backups mwemuzeekolera mu muyimba kati nga tosobola kufuna time evaawo okugenda ku show ndala ya muntu mulala so kati kyatukuumiranga awo show etandika n'eggwanga oli awo tuseetuseewo toyina budde bujja kuyimbako walala wonna kati ekyo kyandetera okubeera nti siina gye ntambulako twayimbanga twalinga ku paaka viewpoint nateete ku lwokubiri ku lwokusatu ne tugenda ku California mu kibuga ku lwokuna African Village ku lwokutaano ne tugenda ku Nayo Hotel Nayo Hotel kati Serena tunayogerako baba ne ku lwomukaaga ku Serena ku Sunday tugenda ku Africana wiiki eweddeko ezemakolanga buli lunaku kati toyina lunaku lwakuwummula kati nga obudde tobulina obujja okugenda abantu gundi audience endala ekutegeere olwo mugenze ku kigunda olwo Cats Band egenda mu politics biri mukaaga bosi waffe alaba nti wayinza okubaawo sente mu politics agamba tugende mu politics mugamba naye bosi zokusizira ku bwenda ebintu bya politics kyetwandibiyingiddemu tujja kudda nga band tekyasobola kukolanga audience yaffe yeetemyemu abamu bagenze n'abalala bagenze agamba nze tompa magezi konze kale sebo yali weeyo yali kamukama wiri tugenda mu politics tuyimba campaigns 26 kakasa nava mu campaigns okudda e Kampala nentuuka ewaka nga bamanja ebbanga twamala mu campaigns emyezi egi nga sina na sente za rent emyezi ebiri mwaze mwakola maziteekangawo tetwazifuna zokuva olwo sidiringa na politics saagalira ddala kumanya politics ate nga manyi ndakubuza wakino bwesimbawo saagala politics ani muzannyo gw'abagezigezi mwakolanga nga nti tulabe enkya nga bibeerayo nti kakati senate zinafuluma zijja kujja campaign ziggwako kiringa kgenda ku mukolo nga tebanakusasula kati banakunaggwa onoobanjani era wetu twazivaamu buggonze natuuka ewaka nantula mu nnyumba bwe neŋŋamba kati ntandikiddewo jjukira tumanyidde embeera eri eyokubeera muyimbira wamu ne muvaawo enkera ne mugenda wali tomanyi bantu balala beeyiya batya nembeera awo netandika okunoonyanoonya bwenfuluma mu nnyumba nenda okulaba kinkolera wogenda n'oyimbamuko wali ono yayimba akakayimba nogenda n'oyimbamu wali ono yakayimba bulijjo abantu ne bagenda nga bammanya kati nfuna chance egenda mu kigunda temwagenda nga Cats Band olwo nagenda nzekka nganze olwo nkoze kambe naawe tuka mu kigunda bampa chance linya ku stage nyimbo oluyimba ntandika kambe naawe nasooka naye kenyini nentya wa audience yona gira neŋŋamba ekisaawe kyonna nga kijjudde nakivu neŋŋamba nesooka nensirikamu katono bwe nti nenyimba nengena maaso abantu bonna nga bali waggulu neŋŋamba n'oluyimba lwakola dayiti nawe nga tomanyi nga nange simanyi okuva olintandika okubeera nga nfuna obuntuntu bwenkola bujigiigi obwo ngenda okulaba ate nga kyamaanyi nnyo okusinga okubeera mu gurupu emu bwoti n'otuula kubanga mu gurupu emu ffe twalinga tetufuna sente nnyingi mu Cats Band oyimba
mitwalo 2 mitwalo 3 nze omusala gwe nafuna omunene mu cards band esho nze gyali mitwalo nga 3 ate olwongo oli up country nga mugenze ndi mukoze ennaku 7 ne bagamba nti kale ofunye emitwalo 20 mugumu newa ne Kampala anti buli we twagendanga walaba tu stage nze mutwalo gumu n'ekitundu gwe musala lwakuba nti twabanga n'abatiipi nga bangi nva ku stage awo ngo omusala toyagala gulowoozaako okay olwovudde mu kigunda olwo nva mu kigunda ntandika okuyiyayawo emikolo biki ebyo ebintu bitandika emirimu gitandika okubanga so kati mu kuva mu kigunda tebategera boss nti wayimbyeko cards band nali njitadde awo anti bwe twava mu campaigns ntandika okweyiyanga omuntu bagenda okulowooza okuba nti gabazaawo band era nabagamba nti nze madamu yagizaawo madamu oyo mwami bwe nagenda yampita ne mugamba kituufu nsobola okuyimba ne cards band naye nga sibawa full time zijanga part time nzijja ne nyimba ka session kange aka music bwe kaggwako ne ngenda era nze omusala gwaye gulina okubaawo nga ani mu kataimu kange ako timala okuyimba bwenti nga nzibampeezaayo nga nkolaki olumaze okulaba system bwetambula ebweru olozezzaako nyanga omukazi nga yenzeeko wabbali erodda mumukwasa olwo system engitegedde ngamba wano waliwo gumu kitundu oba 2 era mugamba boss ogenda kumpa mmeka nti nja kuwa omutwalo gumu konze nedda boss kale oba ompa gumu kitundu nzikiriza naye kanjiye ngugjewo nze nyimba musawa zino 2-3 awo zimpete nakiriza kuba ezo tezimala nakiriza naye njiragira naye nga anakikola ati era oluvannyuma yaŋŋamba kati obuzibu banno bakiraba bubi konze munaye baba bakiraba bubi nze kankireke kankite mu bulungi ninsigala kweyiyanga nzika mu cards band mwana mbayimbi kinga cards band yali mu John Kawa yali omutwe omukulu bamanyi precaria biki ebyo nga mulimu Kiki Romeo alibakamba yayimba kawo kagalanga nnyo yayimba no parking tugende Bulinda no parking akibula yagalanga nnyo oluyimbo kati mwalimu Prose Kankunda Titi yalimu mwalimu omwala gwe bayitanga Yvette kali awo kayimba ngenda mu kyalo funayo munnakyalo abasajja b'ekibuga banne oluvannyuma ne kwegattako Tone Kalanzi Rashida Mukasa naye ng'eri cards band eyo gyenkonyeeko esoose yasinga okubeera yali amaanyi bandi yali by the way gwe wenna aga music wa Uganda tekikujjako kunonya ku music ono kyemmanyi music ono akyalemu mu matundiro ga music Kankunda yakola video ya kalulu Kawa yalina video y'emundooza Pulikeria by the way Kawa olabisa we yalwalira Kawa naye kati gyali yatereeramu ali 40 kati day 40 tujja genda ke takyanywa na mwenge nno kuba nziko kulaba mbe nate tamwetako Kawa awo namusajja alina eddoboozi akyalina atula mu ka studio n'oluguma ne kaagala okukankana omusajja alina eddoboozi bino betunyumya sigamba nti ndi musajja mukulu nnyo ne mwana muto naye nti nayagala nnyo music oyo nenfuba okumunoonyerezaako ennyo ate n'omukulu Robert Kigula nga wannyambako ng'amunkaka era bw'oba ali ne Robert Kigula oyo abimanyi byonna oyo yali musajja wa music nnyo omusanga mu Afrigo ye nga tatuula wavaawo Kaawo ebisa bigenderedde n'oyingira ey'Entebbe bandi y'Entebbe ene ngenda mu kati bwenva mu cards band sooka ne tubeera nga tweyiyayiya n'abayimbi awo bukozeeyo ka trip mugenze mu byalo Bambasada Sali Batinatine mutambula ne mugenda mu byalo ne mudda ka trip ne kadda ne mugendako ne lutalo ne mudda kati wajjawo fusion band
ya manyi nengamba omusajja alina ssente oyo alina ssente kasani naye music nakikakasa tafugibwa ssente music abamu passion oli akitaddemu naye n'okubanga akyagala okusobola okiyimiriza ne bandi nga yali yakabye eyo yali yakabye naye kati eriruddawo mwe agisuula mwe mwennyini abayimbi anti kakati entalo zaali muri mpitirivu music ayina by the way music ayina ebintu bingi ebimutambuza katosobola kugamba muyimbi gwosanze nga atambula akuba ekibaluwa wano n'agenda ne bamuyita ku mukolo n'agenda sente z'omuwa tezimumala oba bonze obanga nga ompe emitwalo katugambe 7 nti ze nkusasula nga fusion band kiba kitegeeza nti nze nina okuliisa nina okuweerera abaana nina okuzimba omukyala wange alina okulabikako bulungi eri abantu naye kenyini alina okwefiiringa kakati gwe mbuulira mu Uganda ya kakati emitwalo 7 gikola ki nga bazikuwa omwezi ezo sente ntono nnyo kakitegeeza olina gwe okusigala ng'okuba emikolo gyo bugigi obulala obukuba alisi n'okunganya ekitono n'okunganya milioni nga 3 okusobola okubeera okufiitingako mu bantu katono tugambe nti kyekyo ekyajjawo bandi eyo kati obuzibu bwali nti ezo sente zakusasula ezo ate okeera ku makya ku Mande ne weeteeka mu transport n'ogenda Entebbe anyway okutwaliza awamu bandi eyo yali esobolwa abantu abatandika obutandisi abatandika obutandisi okubuildinga career gwe banaawa akayumba akaruumu emu n'asobola okukabeeramu ne bamuwa n'akasaala ako nga talina na famire kyenja okwogera kubanga zisente ziba tezikumala nate buli lunaku olina okukola rehearsals ng'ate gwe weetwalayo bw'omala ekyo tolina kukola show ndala yonna wantu wonna olina kukolera bandi eyo kati bo ne bakuwoga omusaala olwo abaliyo bakikolanga batya aba Irene anti Irene era gwomuulirako ng'alemesebwa okukola ebintu ebirala byonna twebuuzaawo abakyala abo balinamu engeri yaabwe gye bamanejingamu ekintu kyabwe bayimbanga bulungi nnyo bo simanyi strategy ya bandi bwe yali naye nga ndowooza bo baali favored oba ale music wa Uganda anyuma bolooza baali favored nga bakkirizibwa okukola ebyabwe kubanze n'emirundi ndowooza banga lye namalayo kuba nabeerayoko mbandi awo tuli mu kukola nenfuna akalimu kaali ka mitwalo 8 bandi ekusasula sente zekusasula ezo kati gwe kino ekinaana ogenda kikolera mu lunaku lumu mu ssaawa nga ziizo naye bakulaga nti bw'ovaawo omusaala bajja kugutemako obutaatendinga kinava ngamba nali ngenze ne proso oyo ne mugamba naye kati kankunda olaba risiiti eno eriko sente meka nti visit zino sente zonzi kutte kakati ate bwe naagenda ne ngamba nti nkomawo wano bajja kubeera baagala nnyo okulaba nti lwaki tewakoze jjo aye bwe naabanyonyola nti siriiwo nina omukolo era ndakite bajja kitegera bajja kusigala bagamba nti omusaala go bagusalako ninga kati kambireke buli sikankole ebyange ebirala nenvaayo era ne tewayita bbanga ddene nenaavaayo tewayita bbanga ddene bonna ne bavaayo nze nali omusobi bane tugenda jjo noonyerezaako ku lwaki yamiruka mangu nnyo bwetyo sente zaaliwo ezigikola nti buli kimu kyaliwo era nkakasa n'ebyuma bikyaliyo bwayagala ne bayimba batayagadde n'abiggalawo okay embeera eno ekuyisizza etya okuva mu mwaka guno okutambulidde kutya guno omwaka pulaani zonna zaafa bwe omuntu wawa yali aleyinza strategy nti kanengera kukola kino nkole kino kubanga lockdown egenda okutuuka twalina ne shows eziri mu maaso byonna byasirika busirisi buli kimu bakikatinga short simanyi lwaki kyeneebuuza simanyi lwaki ffe tusigala mu lockdown ng'abalala bonna bakola buli muntu akyebuuza lwaki ffe tuli mu lockdown ng'abalala bonna bakola kubanga nze bwe ntunuulira ebivulu bino ebivulu bya campaigns abantu ababeera ku bivulu bya campaigns ne musho tebabaamu kituufu lwaki ffe tubeera mu lockdown
ngate mu show osobola okutegeka obutebe n'ogamba njagala abajjuza obutebe bwokka amabanga kuba n'abatuuza obutebe bwokka tudde wa nga otudde awo nange ntudde wa covid wakwekwatako kwasimula nakukola ki ono waba ne masiki ye wano kanange ndi wano nga naawe oli awo owange covid anaakusanga tusabe embeera ejja kukyuka ate nekinne kambireko ebya covid embeera ejja kukyuka naye gosofa lockdown eno giyiseemu oti abayimbi bangi bavuddeyo ne bakaaba abasaba obuyambi abamu babagwe mu mayumba abakazi banobye bwewo kiri kiteeyo byonna si birungi tweyiya bweyiya n'obaawo n'oyogerako n'emikwano gyo ne bakuyamba ne bakuyisaamu ne tuyitamu mpolampola bwetyo nga you don't expect much oyitiramu ku buntu obutonotono nga bw'osobola okubeezaawo obulamu nti obulamu bubeerewo bwe kinaasumuluka tunaabako kye tukola ekirala. Anyway, aliko SB4 MEDIA tugusa ensonga ndina omukulu Benard Munyigwa. Olaga nti teriri Munyagwa. Munyigwa. Omukulu ono musajja affe muyimbi ate era nga woyolako ku music wa Uganda ku basajja abayimba omukulu ono. By the way, kyebaliza Katonda nti z'omu ku bayimbi abayimbi bakoze ennyimba ennungi nyingi naye okufuna oluyimba olulastinga nakyo si kyangu ekintu ekyo mwakikolanga mutya ennungi ezikoze hit nnyo naye ekyo ba nkitwale ntya n'okola oluyimba ne lumala emyaka 18 nga lukyali waggulu si kyangu kyajja kiti ekintu kyomwakikolanga batya nze ng'omuntu ndi passionate so is my music bwe nyimba ku kintu sisobola kuyimba luyimba nti nkola hit nyimba luyimba nze lwenfiiringa bwe lunyumira manyi n'omulala lujja munyumira bwe lunkwata manyi n'omulala lujja mukwata so ye strategy gyenkozesa nze siyimbira oli ali wali kisooka kukwata nze ne kiryoka kikwata omulala tudde ku luyimba lwa kambe naawe ane muwandiisi w'oluyimba nze naluwandiika wawandika ng'ojja ku ntabo ya mutima gwo wawandika ku mboozi ya mukwano gwo wawandika ku jjuli yennyini oluyimba olwo by the way ate kyewunyisa tuba mu cards band mpandika oluyimba olwo Titi yali mukwano gwange nnyo nali ngenda nakuyimbawo Titi ne mugangera kantekewo erinnya lyo mu luyimba luno ng'oyagala Titi otunza bukamba mali mugenze wala nangamba bena toyimba linnya lyange koze kale kati kinava ngamba tekewo linnya ki nendoza ku linnya eryo Juli nga Afrigo yali yimba ne ngamba kati Titi kyava Afrigo yoka yeyimba Juli banji kati kyogamba Afrigo bwe liyimba teri mulala yali aliyimbye nenteekawo erinnya Juli lwatandika nga tutya oluyimba Juli ng'otunuza bukambwe nga nkutyo kamala nga nyinza ntyayo kwogera nti mukwano kulowooza lumu nakulaba ng'olina emikwano gyange bwe nasembera mbabuuze ate gwe novaawo nasigala ntangadde ng'omutima ogututte nga neewunya omutonzi ono maama ebirowoozo nga byesomba mu nze nga tuli mu mukwano muzibu ng'ensi tugyefuze ansuubiza nti toli nsuula nensuubiza nti nga kendyako naawe kolyako mukwano Juli akayimba ko kabanga kakunyumira nga nze bwe kanyumira omukulu yakayimba wuno kansoke nkwebaza okubeera nga oyagala music wa Uganda wegala nga kakuyumira kayimba ku sharinga program eno akayimba ko kabanga kakunyumira ng'olinayo omukolo oba omwaka ogujja guno omwezi kuba ku namba y'essimu eno oba enamba y'essimu oba kifuddeeko nakyo kikola amakulu 0752 83 11 81 0752 83 11 81
0752 83 11 81. Akayimba ako kagenda kunyumira ku mukolo. Akayimba ako wendijja ku mukolo gongo mukulu ono yayimba newe siirye kanyumira nnyo nnyo. Era batasobodde kufuna namba eyo. Ndoza basindika messages ku gundi program yo. Osobola okunkubira basindika message ku program ya SB4 yamanyi wendi. Njammu kutuusaako. Waliwo akayimba ka maama. Tukayimbemu kubira ekiddako. Oh mama ndikuwera kimukwano ngo tujje wala nnyo twandibadde wayefe. Oh mama ndikuwera kiyenze kukenina akatono kanfuwe nkusanyuse mu bukadde bwo. Akayimba ako gwe omuvubuka nga oli eyo afuna obutakkanya ne maama wo. Tekaseera otuule wansi ofumiitirizeemu obuzibu maama wo bwe yayitamu ng'akuzaala. Omale ofune eddakiika 5 ofumiitirizeemu obuzibu bwe yayitamu ng'akukuza. Yes, abaami bagamba nti omuzadde tasobya naye muntu naye ku sayidi yo maama talina kusobya. So talina kusobya. Oyinza okubeera ng'oyira maama wo ng'ali mu kyalo eyo nga bamunyiigiramu. Omukolo osobola okumweyambisa n'akuyimbira akayimba ako. Tolina na nsonga enyiigira maama kubanga lwaki ngamba tolina nsonga enyiigira maama yeyasalawo oba obaawo oba tobaawo. Ate fede tumanyi nze mbaddeko ne mukyala wange ebbanga ddene. By the way ndoza buli mwana gwazadde baddewo mu ddwaliro naye pain gye bayitamu bwe babanga maama wo bamukuba ebifaananyi nga yakakuzaala sooka otunulye ebifaananyi ebyo olabe bwe yali afaanana nga yakakuzaala kubanga omukazi bw'amala okuzaala awulubala yenna n'azimbulukuka yenna n'abeera nga gobapiseemu omukka. Osobolera okumanya nti obuzibu bubeera bunene awo. Wakayimba kamisaaki ke yayimba ku maama yagamba okuzaala kufa. Omukazi aba avudde magombe ekintu kuvaamu muntu mulamba si kintu kyangu. Okay, n'olwekyo ngoyo waayo omuvubuka ali eyo oba omuntu omukunga ye maama we yamukyawa yamunyiigira. Eyo okola nsobi muganda wange. Kuba omuzadde Katonda w'oku nsi. Gwe toyina magezi, gwe ng'omuntu toyina magezi gonna. N'omuzadde bw'aba yakusobya oyinza okuba wamusukkako wamuyitirirako kubanga omuzadde wazaalira omwana n'amukuza aba amwagala nnyo. Kati gwe weekubemu ttooki olabe kiki wakola maama wo gw'ate gw'osaana n'okwetonda kuba tolina kujja maama wo bigambo bikaawa bwe bityo kutuuka kugamba nti ansobezza. Maama gyali otugambe maama gyali mulamu nnyo otera okumulambulako nnyo mulaba nnyo mulaba nnyo era by the way ennaku zino buli lunaku mulaba kubanga gyendi ndi kumpi naye making sure nti lunaku ngenda ne mubuuzaako. Okay, abakola ekintu nga mugana wange kyakola nze owange ntera muwuliza ku ssimu. Wange muwuliza ku ssimu ankubira yampisa nno taata nga amataddamu kumpita taata mpita Sebunya tuba tuyomba naye taata oli bulungi badaye sense nga maama mpita Sebunya nze sinze kitaawo maama muntu mulala nnyo mulamu w'omuntu naye nga bayita omukwano gwa maama gwo tegusangika zo amututenda omukwano gwa jjajja era jjajja wange nzisobola kumwerabira kuba waliwo ebiseera bye nzijukiramuko naye jjajja ye yakola okugwe nante maama yasinga okuzanya paati ennene. So maama wange nange nkwagala nnyo era very soon guno mwaka lwakuba ebintu bikyankalanyemu naye nali nsuubira nange okukusanyusa yes sobola okukusanyusa kusasula naye ate sikuna ngenza nyako ka paati akatono. Era nange maama wange nja kumakinga sure nti olaba ku kaprogramu kano maama wange omulungi Florence Namaganda nkwagala nnyo weebale byonna byotukoledde ng'abaana. Okay, nga tuvuddeko kaawo nga era nga tuwumbawumba omuvubuka ali eyo myezi kwena kuzina yayonooneka
omuvubuka ayimba oluyimba ne lumala omyezi ebiri ne lugenda mubaddewo tukyaba respectinga tesaawa zino singa tegeka wali ekivulu ku kalenda ne bakuteekawo ne bategeka ekivulu tugeze nti ku comrades ne bateekawo mwembi westajja kwogera bajja kukesanga ng'ofunye abantu ate nga ng'oludde okufulumya kiva ku ekintu ekyo ekyensooka okugamba abavubuka abayimba ennaku zino amaloboozi mulina amaloboozi malungi nnyo muli modern which is good for developing music naye mu revising ennyo message gye muwa abantu mu revising ennyo n'ebigambo bye mukozesa nga muwandiika ennyimba ezo kubanga saawa zino lwaki twonoona generation eno eriko nga tukozesa ebigambo ebiri vulgar kiba kibi nnyo ebigambo ebyo tebisaana kubeera mu bantu byetaaga kubeera bali nga byekwese kyovulawo omuntu ayambala engoye n'akola ki neyeebikkako ebigambo ebyo tubiwe ekitiibwa tumanye nti bigambo bya nsonyi temubiteeka mu nnyimba kuba mukula nammwe mujja kuzaala abaana olabe naye nga kikukwasa ensonyi okuteeramu oluyimba lwe wayimba omwana wo ate n'engoye zemwambala nga mushutinga naddala abawala ababeera mu videos mutusaasire guyambala nojjako engoye zonna zonna nosigala kumpi mu kapale kano akasembayo wansi kikyolaga ensi byetukopa ebyo twandibadde tubirowoozaako ennyimba ezo ezisinga tezituuka mu mayumba g'abantu lwa nsonga tebalina galaga baana baabwe bwononefu tusubireyo okuddamu okutukuba omuziki by the way waŋŋambye olina studio ne kakati nsobola okuyimba oluyimba era nina omuyimbi nina mukyala wange gwolabyawo omuyimbi era tulinayo obuyimba bubiri tulina akapeke twakata so mbadde okusaba n'obuwombe kakuseera mu kamera n'obuwombefu obw'ekitalo otweyo tataka Colobo nze siina buzibu n'ekyo toyanzisa taata omusajja tafukamira siina buzibu naye kufuna omuntu ng'ono nakkiriza era mama soko omuyite kamuyite siina buzibu era akulabye nabeera surprise yayimba nze mulaba ku TV ayimba munnange atinayo akayimba akapya abadde surprise nambuza omusajja oyo omugjeewa nangamba omusajja oyo omugjeewa naye neyanziza okweta tata nojja nange nokkiriza nenkunoonyaako era mbadde naatera okubabuuza kati wano mubeerawo nga kampani nga ki tulina studio yaffe baita final touch atugenda tugirambule ndowooza paati eddako tugenda mu studio olambuleko studio yaffe omuyimbi naye mama muyimbi tuza kujja tubuuzaako mama muyimbi ye antera yaddala nanamulabye neŋŋamba ate kakati ono omukyalo ono akola ki wano zimumanyidde ku TV dabi ate nomunaye ku TV muntu waddalu bulungi nanne waka era eddalu lukoma wali eri kati ewaka abeera afuuse mukyalo mulimbu uli kubeera mulimu nenga simanyi essanyu lyempulira era katusuubire gwe wennaaleeyo akayimba tugenda kokkakola sinakamu onaŋŋambye nti alina studio nange era nja mugamba sebo nsabayo akayimba kati tosaba nakusaba eyo studio eyo twagikola nga mikwano gyaffe gye gigenda okujja ojja buzi amasanyalaze weegali buli kimu ojja buzi lwaprodusa koona ate no nange mukyala wange muyimbi yakuba ye muyimbi wa gospel gospel baada nange mukugenda babawo kulikodinga nali ngenda kulikodinga lwemba lwa gospel sijja kuwa kapera okay naye ate no munnange olaba era osobola okuyimba kubanze abayimbi bange abansingira e Uganda abamu ku bo tebalina na malowoozi ga kabi nnyo sikulimba nja kuwa example Chameleon muyimbi wange nnyo nze y'omu by the way if not number one wane Uganda abalala benji okulowoozaako mbalowoozaako lwakuba nti amaloboozi naye omuyimbi ayimba
ekintu n'okiwulira. I think message esinga okujjayo oluyimba not on a dobozi. Message ejjayo oluyimba yes. Naye n'engeri gy'okozesezaamu eddoboozi lyo kikulu nnyo. Kuba okuyimba kulinga okunyumya. Tonation gy'owa ekintu ekyo yekifuula ky'okyagala kibeere. Naye eddeeri yange eddole yeesonyiwe tojjadde wulira. Lisobola okuyimba. Lisobola okuyimba. Eddoboozi eryange. Ne music yonna ninnyimba. Yali wa gospel ng'atendereza Mukama. Nyinza okumaliza wano nga weebase. So n'olw'ensonga eyo. Ate ffe baatuyigiriza tetumala mu bantu maanyi. Kuba naffe gye twatandikira nga si ffe ab'amaanyi ennyo. Naye ogenda ofuna sobola kuyimba ntya kino ekinyuma. Kino nsobola kitoninga ntya. Ate nze nasoma ne ku Luganda. Kati mu kusoma Oluganda ebigambo by'Oluganda mbiyimba mbiwa ekitiibwa kino kigwana wano kino kigwana wano. Kino nyinza kitoninga bwe nti nga wonoogamba nti mwana gwe vaawo awo. Mwana gwe vaawo awo. Mwana gwe vaawo awo. Byanjawulo. Buli kimu kina kitegeeza. Kolezaga mwana nja kukuba nno nalooza nti ojja mukuba. Bwe ngenda kukuba kyo kikangamu. By the way, mani nalabidde abayimbi ennaku zino beetanidde nnyo ebyobufuzi. Bw'ogiddewa? Nze sijja kwetaba mu byabufuzi kubanga kisooka mu byonna obufuzi bulimu obulimba bungi. Bye twogera wano ebiseera ebisinga si bye tukola. Ate oluusi tubikola lwakuba nti twagadde kukikola bwe si bye tujja okukola. Wabula ogamba abantu nti ngenda kukola oluguudo luno. Bw'omala okibagamba bo batunuulidde ggwe agambye nti ngenda dukola. Bwe biddayo eri olina bw'olina okuggyako ssente ezinaalukola. Oluusi tezinnabaawo. Kakati bo abantu bajja kitwala nti oganye okukola oluguudo. Olidde ssente zaabwe. Oluusi tezifulumye na kufuluma omwaka ogwo. Zimaze emyaka nga 10 tezifulumye ez'oluguudo olwo. Oyo teyatukolera. Mabayita omulala. Kati lwaki mbeera mu bulimba obwo? Essaawa zino ndi musajja mulokole. Wadde nnyimba secular music naye nnyimba era nnyimba message eyo etavvoola linnya. Etavvoola Katonda. Naye wola obaako ku mutima n'ekibiina ky'owagira. Waliwo ebintu ebiri personal. Nga bigolina byesigalizaamu. Waliwo ebintu ebiri personal. Obubaka bw'osobola okugamba omuvubuka ali eyo eyeenyigidde mu kwekalakasa ennaku zino abantu beekalakasa ne weesanga ng'omwana bamukubye abamu bafudde abamu bakoseddwa ebintu ebyo byonooneddwa bubaka gye osobola kwekalakasa ddembe lya muntu yenna bw'aba nga alina obutali bumativu naye okikoze otya kuba kati okwekalakasa nga kuno kwabaddewo nalabye nze nga kulimu ate violence yaleeteddwawo bennyini abeekalakasa bw'oba weekalakasa mu mirembe nga bwe tulaba amawanga amalala mukwate placards zammwe musabe nti tugenda kwekalakasa mu mirembe mutambule nga temulina kintu kye mwonoonye kubanga mwekalakasa gavumenti ewulira omulanga gwammwe. Twandirize omukyalo ono jangu wano mukyala afukamira bufukamizi kamufukamize sitawammwe naye nno munesembera wano era nange ensanyusa omusinkana era dde nnyabo bulungi nnyabo eggonje bwe lyali wano omukyalo nambuuzizza naye omukulu oyo omugjeewa oyo munnange nno oyo omulaba oyo tuzze tuyiriba mpola mpola omukulu mukyalo namuyita Anteira muyimbi nga nkunnyonnyodde Anteira mbadde mumanyi mu bintu birala era nga mulaba nenga mwana oyo ng'ayina eddalu asooka omulaba nga alina ekkerekkere naye munnange kyali ate ku TV kirala ku kyali ebbali eno naye nga nsanyuse nnyo mmusisinkana. Daddi waffe akwagala nnyo omukulu Mr. Mayanja kwagala nnyo era omukulu natuwadde offer tugenda kukola Colobo naye
Bannaye nga neyanzanya. Tujja kuyimba bulungi. Tekikirizika sanyu tujja kuyimba bulungi. Tweyanzanya. Ate gwe nkumanya ojja biteekayo ojja bisindiikiriza. Febaani. Si kyamaanyi ekyo. Era mutweyungeko tugende omukola Sukalamula studio bulungi tuyiye tuwafumbire ekijja so beera ku SB4 MEDIA tulindire ekipya ekijja okuba owa mukulu Benard Munyigwa wamu n'omukyala Anteira video eyo era nga bwe batuwadde studio tugenda kukola enyimba nga 3 tugenda kukolayo gospel ng'emu mbayimbireyo akayimba akapya kamu tuyimbeyo n'akayimba ne Anteira bas okay toyaziza sharing akatambi kano twenzo twegattako nange nesi tweyanzeke nnyo sharing akatambi kano liking ekisinga obukulu ka comment yo nagambye nti gwe bulijjo ng'onoonya omukulu ono oba ku mukolo oba ku anywhere enamba ye tugibaddiremu nga tuggalawo 0752 83 11 81 0752831 okay olw'omukolo omulungi tuleme waliwo omuyimbi gwosobola okweta ku mukolo omuntu n'owotamuwa mmere n'agamba bebe nga sigenda kugira naye ntegeka okwanjula era maaso okujja kukola nga gwe era gende kusooka ku lisiti kuddeko kasodde kuddeko nanjala nnyo omukyala gwa Tinatino oyo Tinatino waali nayina n'ennamba ndeeba nkyayina ennamba ye kati kanjina omukyala gwe bayita Sala Zawedde Mariam Ndagire nga ye kyekirooto kyange bonna bakyali balamu abo bonna Amisa Kisemakula kagamba era omukolo ogwo kanesetinge bulungi ate bonna bantu bange era twesetinge so likinga sharing akatambi kano abati tweyanziza nnyo tweyanzege SB4 MEDIA tugusa ensonga tugenda mu studio